kumaati sikukaaba kwayo gamu kumaloboozi gekola naye okukaaba kukwigisha empologoma yewologoma era kigambibwa nti empologoma balikuuma empologoma kubanga okukaaba kwayo kwekuwologoma bakuyitanga kuwuluguma edda empuluguma empologoma kyava mu kuwuluguma empuluguma engo ekuga kati obukuga bwango obukuga engo okukuga kukaaba kwengo kukaaba okwengo ente tekaaba engonga okungonga 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 kukaaba kwaki kwante kukaaba kwante ate endiga okubajjagala endiga tekaaba ebajjagala okubajjagala okubajjagala kukaaba kwandiga kukaaba kwendiga oluma naddala kikosebwa ku baana omwana ogwo olutera okuwoloma badde njagala tulabe nga tulaba emikolo egikolebwa ku Uganda naye munziza mu byokukaaba kwakwebitetali nenjagala bikolebwo ate nabyo bikulu omuntu okuba nga abimanyi omusota gutekukaaba kusiiya okusiiya ani agambye enkoko eva okulimu oyo okusiiya kwa musota nesiga omusota nesiga embuzi okubereega bakuyita kubereega kukaaba kwa mbuzi okubereega kukaaba kwa mbuzi okungonga era ne kumusula tukuyita kungonga eddoboozi enseera ezikola nga zikaaba tukuyita kungonga sinta yokayoka yengonga era n'ensowera nazo omanyamu tebaawula nsowera nanswera ikyo bino byanjawulo house fly abamu bagamba nti ensowera ensowera nayo engonga ensowera engonga enkoko tekaaba tekookolima nga bwatugambye tukuyita okukokolya okukokolya okukolya kukaaba ekiwungulu kiwungula embaata kubaatira kubyatira egikolebwa ku mufu mu Buganda emikolo egikolebwa ku mufu nga yakafuka mu Buganda n'obulombolombo obugendera mu mbeera eyo awamu n'obulombolombo obugendera mu mbeera eyo tugambye nti kalona bana bakutema miranga bamugolola okugolola lwaki bagolola obufu kubanga baba yakufuga abatanakakanyala amagumba bakyaba basookera ku ekyo ekyokumugolola nga tanakukakanyala
bwe kitwala akabanga amafumba gaba gafabbanga kizibu ate kumugolola ekimu kugoloza nga yakafutuka wetanga embeera eti abaire ebbanga osobola kulissa olina ngeri osobola kulissa olwekyo bamugolola bamugolola nga kuteekateeka nazi kuno nga bwaba nyirimu yafudde bamugolola ne bamuteeka mu makati ag'ennyumba. Ennyumba eyo efiddemu omuntu mu Buganda ekyusa erinnya tugiyita kiyu. Ekiyu era ebeera kiyu anti edda bweyabanga nyirimu bagijjanga omukijjawo. Omuntu ayajjanga n'ajjamu empagi eyawakati gye tuyita seddudde. Ate bazimanga za busiisira, ennyumba ezo ez'obusiisira enneekulungirivu ze baazimbanga nga wabaawo empagi eno ewanirira amasolya eno bagiyita seddugge. Empagi seddugge omujjwa bw'aba ateekateeka okukuma obwoto gy'atandikirako okuteekateeka ekyoto. Era ekigambo sesiriiza lwe twakyogerako naye ne sibagamba kyekitegeeza, kitegeeza empagi eno omujjwa gy'aba awangudde. Nazikuno nga bw'agiwangula mu nnyumba n'ateekateeka ekyoto kibadde kikyali kyoto buyitibwa bwoto. Kyetwakuyita obwoto kuba twagamba nti Abaganda gye bakuba ekyokufa n'ebyekuusa ku kufa baabivumanga. Olaba nti kiri kiyitibwa ekiyu kibadde kyaliyo wabula kiba kiyu. Obuliri obulwadde kwafiidde tubuyita ekiriri. Nolwekyo abagamba mukama mpulira ndika ekiriri abayo bwayaze ekiriri mukola bubi bwekiri kiba kyamufu omuntu kwafiiridde ekiriri. Ate obuliri bw'omulwadde tubuyita enjoloomo. Enjoloomo buno bwe buliri bw'omulwadde. Obuliri bw'omulwadde tubuyita enjoloomo. Nolwekyo ekiriri kiba kyamufu, buliri bwa mufu, buliri omuntu kwafiiridde. Abaganda baatya kufa ne badda mu kati ne beewogoma. Kale kyova olaba nti ebintu ng'ebyo baabivumanga balina ekigambo nti obwoto, ekiriri, ekiyu